Mugamba mutya mumwe n'abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Olunaku olwaleero njagadde mbabuulire eddagala erigenda mu kyogero ky'omwana omulenzi. Mbabuulire eddagala erigenda mu kyogero ky'omwana omulenzi. Eddagala nno teryawukana nnyo na lya muwala, jasi tujja mbujja erimu naye erimu lisigala nga bwe liri mu kyogero ky'omuwala. Eky'omuwala nakitaddeyo gye kiri ku channel yaffe eyo eyitibwa Kyayiti. Kati era kambabuulire eddagala erigenda mu kyogero ky'omwana omuto, omwana omulenzi. Mukitegedde bulungi nnyo. Tutandike n'eddagala erisooka. Mu kyogero ekyo mugenda okufumbira ekyogero, nsaba osooseemu olweza, ebbombo, omuwanula ofunako bikoola 4 bijja kuba bimala bulungi nnyo. Ekintu ekirala ofune ekikongoliro. Ekikongoliro ekyo nakugamba nti olina kironda bulungi mu kkubo, ofune n'ebikuta by'ebikajjo 4. Mu kyogero kino okugendamu ebikuta by'ebikajjo 4 wamu n'ekikongoliro kya kasolyo bironda mu kkubo. Ofune ekifumufumu, ofune kafumbe omunene n'omutono. Kitegedde bulungi nnyo. Ekintu ekirala ofune mukonzikonzi naye omuteeke mu kyogero ky'omwana omulenzi. Ofune omuzaŋŋanda naye mulungi nnyo, olina omufumbira mu kyogero ky'omwana omulenzi. Ofune mukasa naye omuteekemu. Ofune ekimuli ky'ejjirikiti. Ekimuli ky'ejjirikiti ekyo kirungi nnyo, oba ebimuli by'ejjirikiti birungi nnyo obifumbira mu kyogero. Mukitegedde bulungi nnyo. Ekintu ekirala akakwansokwanso, n'okufumbiramu akakwansokwanso, ofumbiremu akeerula nako kalungi okukafumbira mu kyogero ky'omwana omulenzi. Ofumbiremu ssere, ofumbiremu kamunye wamu ne makaayi, ofumbiremu tonjatula. Olina okuteekamu muweebwa, oteekemu akawulira, oteekemu akafansonyi kalungi nnyo, oteekemu ebibajjo by'ekkajjo ly'enjovu. Jjukira ebibajjo bino oteekeddwa okusooka obisekula bulungi nnyo ne bigonda. Eddagala lyonna liteekeddwa kusooka kulisekula ne ligonda, oluvannyuma n'olifumbira mu kyogero ekyo ky'ogenda okufumbira omwana omuwere oba omulenzi. Kino kyendiko kya mwana mulenzi. Ekkajjo ly'enjovu, ebibajjo biteekemu, omugavu nayo teekamu, olumanyo olwo nno lulungi nnyo, njala luteeke ne mu ky'omuwala. Olumanyo olina kuteekamu bikuta by'omulandira. Oddira omulandira n'oguggyayo wansi, ogw'olumanyo n'oggyako obukuta obubeera ku mulandira, obwo bw'olina okusekula n'obugatta mu kyogero ekyo. Nsobe kitegedde bulungi nnyo. Olumanyo lulungi nnyo luteeka mu kyogero ky'omwana, kaabe mulenzi kaabe muwala, olina oduteekamu. Ekyo kye kyogero ky'omwana omulenzi. Nkugambye nti tebyawukana nnyo na bya mwana muwala, jasi tujja mbujja eddagala erimu mu ky'omwana omulenzi, lyeryo eddagala eriteekeddwa okugenda mu kyogero ky'omwana omulenzi. Ddamu oliwulirize bulungi mpola mpola, olyekkaanye, ligenda kuba likuyamba. Onaaba osobodde oddifuna, kijja kuba kiyamba omwana oyo naddala kuba mubaamu eddagala erigema endwadde, erimuyamba mu bulamu obwa bulijjo, lye Mikisa. N'olwekyo abaana musaanye mubanaaze ebyogero ate nga bituukiridde bulungi nnyo. Kijja kuba kimuyamba mu bulamu bwe obw'emmaaso kuba mubaamu eddagala lye Mikisa eryo kwegamba erimuyamba okufuna emirimu, okuweebwa emikisa, byonna libeeramu omwo mu kyogero ky'omwana omuwere. N'olwekyo abaana mubanaaze ebyogero, kijja kuba kirungi nnyo. Lyeryo eddagala liwulirize mpola mpola. Waliwo yaddambuuza eddagala eryo erigenda mu byogero by'abaana. Eyakimbuuzizza ne njagala mubuulire ndimusomere, alimanye, aliwulire, alabe oba asobola oddifuna, asobole okufunira omwana oyo ekyogero kituukiridde. Kitegedde bulungi nnyo. N'olwekyo kyekyo eddagala lyeryo ery'ekyogero eky'omwana omulenzi. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba.